Ebyaama bya Lubaale ebikusike tugenda kukola tutya okubimanya? Abantu bakaaba, ensi ekaaba, abantu balemereddwa, abantu banoonyerezza ku nsonga za Lubaale zigaanye. Kiviiriddeko abamu okuga nti Lubaale takyatereera. Kiviiriddeko abamu okuga nti abasawo babbi. Muganda wange ali eyo ssebo oba nnyabo, lwana, weerwaneko, weezuule, noonya ekituufu kye ki. Bantu mmwe abasajja n'abakazi, mugoberere nnyo ebirooto bye mufuna okwewala ebizibu mu bulamu bwammwe, okwewala emirimu okusaanawo, okwewala okufunanga obubenje, okwewala okukyalirwa obwavu, n'okwewala okuggwebwako emikwano. Ebyama ebikusike abantu abasinga bibasazizza entotto, era buli omu ensonga za Lubaale azoogerako nga bw'asanze. Era ebintu Lubaale bye yatukweka byava ku nsobi z'abajjajjaffe, okwesuulirayo gwa Naggamba n'okuzingiranya Lubaale n'okwesamba ebyekika awamu n'okubiyita ebya sitaani. Abaatusooka ne bajugunjawo enjogera egamba nti ebyo bya sitaani, ebyo tetubikola, ebyo bya bwewussa. Bwe batyo ne beesamba Lubaale, ne bamusuula ku ttale, ne bamuzingiranya, ne bamwegaana, abamu ne beerokosa, abamu ne basiramuka, abamu ne bagoberera amadiini. Abaana abazaaliddwa olwaleero tugenda kukola tutya okwenunula? Tukole ki? Abaana bakaaba, abaana abawala n'abaana abalenzi. Kale n'ebiseera ebisinga tugoberere nnyo obubaka bwe tufuna. Ate obubaka obubeera buddiddwamu omulala, fuba nnyo okulabika nti obugoberera, ojja kuggyamu ekyokuyiga. Kakati twagala tulabe obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono agambye nti yabadde alina gy'ava n'asanga boyfriend, eyaliko boyfriend, omulenzi eyamukwananga, ndowooza eyamukwanako oba yamuwasaako, ndowooza. Kati omukyalo ono agambye nti yabadde alina gy'ava n'asanga omulenzi oyo best friend oba boyfriend, naye yasaze yeesigamye omupaapaali. Naye boyfriend ono yabadde anyumya ne ssengaawe. Mukazi gwe ogambye nti boyfriend wo yabadde anyumya ne ssengaawo, naye boyfriend wo yabadde yeesigamye omupaapaali. Kyokka ogambye nti ssengaawo yabadde atunudde eri ng'amukubye mabega. Akati n'ogamba nti awo bwe wavuddewo n'osanga omwala n'ogubuuka. Kakati boyfriend wo ono bw'atuuse ku mwala n'omuyita, ndowooza mugende mwenna. Bw'atuuse ku mwala n'ogubuuka, naye ndowooza n'agubuuka. Kati bwe yagubuuse n'adda ku kkubo ery'ettaka, ne mutambulira mu kkubo ly'ettaka ne mugenda nga munyumya. Ogambye nti boyfriend wo n'aggyayo essente nga ziwandiikiddwako siringi 96, ennusu 96, si obungi bw'ennusu wabula essente nga ziri 96, nga bw'onoggyayo akapapula ka ssente nga kaliko 96. Kati mu kirooto kyo essente ziriko 96 za nsi ki? Just essente olupapula lumu nga luliko siringi 96. Kati omukyalo ono yeebuuza, ssente ziriko 96 sizirabangako wano mu Uganda ne kati abuuza, ssebo Mulangira, essente ziriko siringi 96 za nsi ki? Kuba mu kirooto yazirabye nga ziriko siringi 96. Kati ekyo obwedda kye mbagamba, ebyama bya Lubaale ebikusike bijja tussa, era tujja kufa obumbula, era tujja kufa ennaku, era tujja kufa obutamanya. Kakati kamwanukula ekirooto kino. Akati nnyabo, boyfriend wo mu kirooto buli lw'omulaba gwe musango guba gwakuwasiza mu lubuto lwa nnyoko. Obeera toloota ono boyfriend wo bulijjo gw'oyagala oba bulijjo gw'okwana oba eyakuzaala munedda. Just booza ekifaananyi mwoyo gw'omanyi, osobole okutegeera Lubaale kyategeeza.
Kati boyfriend wo oba ex boyfriend wo oba best friend bakulaga ekifaananyi ky'ono bulijjo gw'otambula naye ogwo guba mweso just kabanga ka firimu. Kyokka guno omusambwa ogukwambadde olw'okuba gwatula ekitundu nti ye bbaawo ye ssaalongo wo omukulu kyava ajjira mu kifaananyi ky'oli bulijjo gw'oyagala. Abawala abasinga obungi muloota abasajja nga babakozesa n'obeera mu kitanda omusajja najja nakkozesa ne mutegeeragana bulungi nnyo n'ogenda okuzuukuka nga wenna weemalidde. N'abaami bwe batyo nabo baloota bakozesa abakazi. Kati omwami oyo ajja nakkozesa yakuloosa ekitundu ky'omulenzi gw'oyagala oba omulenzi gw'ali oyagaddeko akondoza nako kategedde. Kakati best friend ono yabadde yeesigamye omupaapaali kye ki? Oyo kabaka ndawula. Yayatula ekitundu kya paapa ali. Kye kitundu ekituddemu obuyinza obw'emirundi ebiri. Abantu abalootagana kyaki kyo kitundu ky'Abaminsani. Abantu abalootagana emizikiti kyo kitundu ky'Abawarabu. Boyfriend ono yajjidde mu buyinza bwa mirundi ebiri. Yajjidde mu kitundu kya Kabaka Bulamu n'ajjira mu kitundu kya Kabaka Ndawula. Kijja kitya? Boyfriend ono yeesigamye omupaapaali. Omupaapaali kitundu kya Ndawula. Kyokka omupaapaali gulina amannya abiri. Paapa Ali, paapa mukulembeze wa church. Ali musiraamu. Abalubaale abasinga mulootagana nnyo abasiraamu. Mulootagana nnyo emizikiti. Abalubaale abasinga mulootagana nnyo amakyaki. Mulootagana nnyo bafaaza oba ba bishop. Kye kitundu ky'abalongo ababiri. Omulongo omu yasiramuka, omulala n'agaana. Twabagamba empewo si za mu Buganda bwokka, empewo za nsi yonna. Okitegedde? Abawarabu bye basamira oba bye basaba buwangwa nnono mu Buwarabu. Omuwarabu yenna mu Buwarabu ennono oba ebyobuwangwa byabwe feno bye tulabanga eddiini. Okitegedde? Era bwe bajja eno nga baga nti Kabuli tozisinza, ate bw'otuuka mu Buwarabu oba e Makka bakuga nti weetooloola ennabbi entaana ya nnabbi. Sikwekulamaga. Kakati ekintu ekifaanaganako bwe kityo kale naye byonna byama, byonna bikusike. Bikusike. Kakati Ali linnya lya Kisiraamu, Paapa linnya lya Kikatoliki. Abalongo baali babiri, omulongo omu n'asiramuka ye Kabaka Ndawula. Omulongo omulala n'asigala mu Bukatoliki ye Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu yalaga empompogoma za Yesu. Kubanga Yesu bw'amala okuttibwa n'aziikibwa, enkeera baasanga bituli bya ntaana nga byereere, ng'alese ennyanga, ng'alese magombe, era entaana nga simbikkeko. Naye nga ne balowooza omulambo bagubbye, naye nga azze mu bw'omwoyo. Era ebitabo bigamba nti n'akuŋŋaanya abayigirizwa bwe 12 n'abalekera akabonero ka Mwoyo Omutukuvu. Kitegeeza nti Yesu yava mu bw'ennyama n'adda mu bw'omwoyo, n'alyoka agenda mu ggulu ng'ebitabo bye bwogera. Kabaka Bulamu okwandibadde okufa kwe baakebera mu kinnya mwe yabulira nga taliimu. Kabaka n'atudda mu bw'omwoyo oba mu butalabika. Okitegedde? Kati mu katuntundu ako otegeera ki? Otegeera ki? Nabagamba ensi eno si kuleekaana. Ensi eno kufuna aginnyonnyola. Ensi eno kufuna mutapusi. Okitegedde? Mutapusi asobola okutaputira ekino n'okitegerera n'okola Lubaale nga tomaze kwetoolola wadde omukolera emikolo wadde omusaliramu emisaayi. Okitegedde? Kale n'ekitundu ekyo tulina okukyegendereza. Abalubaale abasinga mulootagana nnyo, ndoota abasiraamu, ndoota emizikiti. Abamu baloota basoma Oluwarabu. Ate oli n'amala n'agamba nti ebintu ebyo tetulina bisoosowaza, si byaffe wano, ezo si nnono zaffe. Ekyo kituufu. Wabula z'empewo zisigala ziraga omuntu nti Omuwarabu kyasoma kituufu, n'Omukatoliki kyasoma kituufu, ow'ensinza y'obuwangwa n'ennono kyasoma kituufu. Ojjamu makulu ki? Ti ensi si kuleekaana, ensi si kuwalana.
baatunyigiriza, baatubbako ebyaffe nga batuleetera eddiini. Kyokka bwali bulya mmere bajjajjaffe okubawa ebyaffe. Tebaabituggyako ku mumwa gwa mmundu, twabiwaayo tweyagalidde. Ne tubawa amataka amanene agaliko Namirembe, Lubaga, luddawa, wonna wosanga baminsani bali ku mataka amanene. Ffe abaana baawana enzaalwa we tusamirira ku buugiro bupoloti. Abajja bazunga nga baleese eddiini bali ku mataka amanene agasinga bannansi ffe kwe tusamirira Lubaale. Naye ebintu ebyo tebaabitwala ku kifuba. Ebintu ebyo baakozesa magezi. Bajjajjaffe baabiwaayo ku bubuyabuya bwabwe nga bano baleese amajolobero g'ebintu ebikozesebwa. Bajjajjaffe ne bawaayo amataka amanene bwe gatyo omwali bakabaka abaaliko ebiseera ebyo. N'olwekyo Lubaale yasigala tawalana kubanga omuzungu n'omuddugavu oba omuwarabu ba n'omuzungu babiki byonna twala tugende. Muntu ali omu n'omusaayi tulina gumu mumyufu. Okitegedde? Era tusinza Katonda omu. Abatudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono banoonya Katonda. Bagamba nti ge maanyi gaffe agaaliwo wano ng'Abafirika, ensinza yaffe. Omuwarabu yatuyingirira buyingirizi, ebyaffe n'abiyita ebya shiriki. Kyokka bw'ogenda okubinoonyereza munda ennyo olina kutabaala myaka mingi okusobola okumanya Obuwarabu kye ki, Obukatuliki kye ki, ensinza y'obuwangwa n'ennono kye ki, oba ennono zaffe ng'abaddugavu kye ki. Olina kukola nnyo okutegeera bino kubanga eriyo abantu ababiwakanya omuwawa. Amadiini gaatunyigirizibwako era tegakyagobwa weegali gatudde. Tugenda kukola tutya okuzza abantu ku kituufu naye nga tetulwanyisizza bali bulwanyisa? Tugenda kukola tutya abantu okumanya nti ennono ye nnyaffe, obuwangwa ye nnyaffe naye nga tetukoze lutalo? Okukola olutalo tekuyamba. Okulwanyisa bano ab'amadiini tekuyamba. Wabula okulwana kuyina kubeera mu bantu bano okubazza ku nnono n'okubazza eka. Lwe lwandibadde olutalo olukulu kubanga eddiini gye yava ntuufu bye by'obuwangwa by'Abaminsani e Vatikaani. Nga bw'onoolaba ffe bwe tusamira nabo bwe buwangwa bwabwe, ze nnono zaabwe. N'Abawarabu bwe bali, ze nnono zaabwe. Bwe bajja eno wali abakwasi b'ensawo nga babaga nti ebyo by'okusamira bikyamu, abakwasi b'ensawo baddugavu bannaffe nga bateesa ti amasabu tugooke. Ffe twetunda ffekka, ffe twawaayo ebyaffe ffekka, tewaliwo yatuwaliriza era tebalina musango. Wabula olw'okuba nti eddiini yatinta wano, ffe tulina kudda buli mbuzi ku nkondo yaayo. Tudde eka tusitule amaanyi, tulwanyise abagobereza abangi abali mu makyaki bakendeere. Okitegedde? Ekintu ekifaanaganako bwe kityo. N'olwekyo mulootagana emizikiti, kituufu okugirootera si mibi ku mitwe gyammwe kubanga eri nnono. Era tusinza omuntu omu, Katonda nannyini byonna, yeddunda Namugereka kiwa mirembe, ate ye yatonda zi malayika zonna. Malayika ya Kabaka Ndawula teri mu Uganda yokka, era si y'Abaganda, ate si y'Abanyankole, ate si y'Abakungu. Wabula Kabaka Ndawula wa mawanga gonna, Mukasa wa mawanga gonna, Ddungu wa mawanga gonna, Mayembe ga mawanga gonna. Wabula enjawulo twawula njatula, twawula bigambo. Okitegedde? Kye kisinza okutubuzaabuza. Omuwarabu bw'ayita Katonda Allah subhanahu wa ta'ala, okitegedde? Omuddugavu wa wano mu buyabuya ng'abula ng'aga nti kirabika oyo ye Katonda. Erinnya lye likkuba. Bw'ogamba wano omuzimu, omwana ng'agambibwaka nti ayo. Lwaki? Nti kuba ekigambo kya ntiisa. Omukatoli bw'anaga nti emyoyo gy'abagenzi, abantu nga beeyiwa mu kyaki, ye wali ebitatiisa. Kyokka twawula njatula n'ennono mwe twogerera olulimi. Ekibuzaabuza omuddugavu wa wano kitono nnyo. Era omuddugavu wa wano omuzungu yamwogerako nti mu buyabuya kubanga omuddugavu wa wano mulimbalimba akantu katono. Okitegedde? Ate oba ne bw'aba muwala ng'omukwana, ow'amagezi amangi osobola okuggyako omuwala ebibye ate nga togenda muwasa. Gwe kasita ogonza olulimi n'olaga nti oli mugabi, n'olaga nti buli lw'onaabanga olina ky'ogenda okukola ombuulirangako n'enkuyambako, omuwala n'agwa amatu n'akulabamu obwesigwa. Kyokka nga tabadde mu pulogulaamu zikwana, n'olw'okuba omutaddeko amagezi n'agenda n'akuwaako. Kakati ne bajjajjaffe bwe bali abazungu baakozesa magezi
okusobola okubajjako bye baayina era baabiwayo mu bulungi si bya kifuba. N'olwekyo ebintu bino tulina okusigala nga tuvumirira abaaleeta eddiini ne batunyagako ebyaffe gamba ng'amataka bannansi tetukyalina we tusamirira. Ekyo kimu. Kati bw'omala okumanya nti kyaliwo era kyabaawo tekigenda kusindiikirizibwa ku mudumu gwa mmundu oba ku kifuba. So naffe kwe kwebeereramu ne tuyiiya tukoze tutya. Abantu gye bakoma okuba abangi ge maanyi, abantu gye bakoma okuseeseetuka n'okumanya nti eby'amadiini bulijjo bitulimba ge maanyi, kwe kusomesa abantu. Lubaale kye ki? Ennono zaffe kye ki? Okunonooza kye ki? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo kwe kunonooza, bwe buwangwa era ye nnono. Kakati olubereberye lw'emisambwa gino egy'okubiri Ndawula yasiramuka. Okitegedde? Kabaka Bulamu n'asigalayo ku bya kyaki. Y'ensonga lwaki Abalubaale temuvaako kyaki ku mitwe. Kyaki etegeeza Kabaka Bulamu. Okitegedde? Bw'oloota bafaazi oba babbisopu bategeeza Kabaka Bulamu y'aba akuloosa ekirooto ekyo. Bw'oloota omuzikiti olaba Kabaka Ndawula. Bw'oloota abasiraamu olaba Kabaka Ndawula. Bw'oloota omwezi mu katundu ka Ssemwezi Kabaka Ndawula. Bw'oloota emmunyenye Kabaka Ndawula. Bw'oloota ekizikiza Kabaka Bulamu. Okitegedde? Ekintu ekifaanaganako bwe kityo. N'olwekyo tuyina okwegendereza ebirooto bye tufuna, okusobola okumanya sayansi waabyo, tekiniikisi ezitudde mu birooto bino. Tujja kufuna emirembe, tujja kwezuula, tujja kubeera bulungi, ate era tujja kuwangaala. Era ensi tujja kugiyitamu nga tetubonaabona, n'abaana baffe tusobole okubategekera. Kakati mbadde nkyanyonnyola ku paapaali. Boyfriend we yeesigamye paapaali. Tugambye paapaali ligiddemu obuyinza bwa mirundi ebiri. Kitegeeza amaanyi agakubanja oyina obwakabaka bwa Ndawula obukubanja okutereeza, ate oyina obwakabaka obuyinza bw'obwakabaka Bulamu. Ye paapaali. Buli oloota abaminsani bafaaza biki ba bisopu oba olaba Kabaka Bulamu oba n'oloota kyaki, ye paapa. Paapaali. Ekitundu kya ali kitundu kya Bawarabu. Otuddeko obuyinza bwa Kabaka Ndawula, otuddeko obuyinza bwa Kabaka Bulamu. Okitegedde? Kakati bw'ovudde waawo n'osanga nga boyfriend we yeesigamye mu paapaali ng'anyumya ne ssengaawo. Ssengaawo kye ki? Ssengaawo oyo maama Nabuzaana. Buli olootanga ssengaawo oba olaba maama Nabuzaana. Okitegedde? Ye musengesi w'ensonga. Kitegeeza ekitundu ekikubanjibwa kya lubereberye. Buli lw'olabanga Nabuzaana mu birooto byo wekkakkanye, tuula wansi otandika okugoberera obubaka bw'ofuna. Lubaale wo aba wa ntabaalo, era Lubaale wo olimukolera akabanga akaneneko. Lubaale wo olimwebakirira mu ntabaalo ez'enjawulo. Okitegedde? So Lubaale yatudde katundu ak'obulongo obw'obutonzi. Okitegedde? Akatundu ka ssenga k'olabye kawanvu. Bw'olaba linnya ssenga n'oloota omuntu gw'omanyi nti ssenga oswadde, ekitundu kya ssenga kirala nnyo, oyo Nabuzaana. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo ogambye nti bw'otuuse ku mwala mu kirooto kyo n'oyita boyfriend wo najja akusange ku mwala. Omwala ogwo gutegeeza kitundu kya mayanja. Oyo mayanja ago ge mazzi omukadde omukazi Nazibanja ge yazaala. Nazibanja yazaala mayanja ow'omuggo gukulukuta. Lubuto lwamulumira ku kkuba agenda okufukamira yazaala mazzi. Ne gawera ne gatandika okwanjala gajjanga byewuunyo. Okitegedde? Kakati ekitundu ky'amayanja ekyo okubuuka omwala, oyo mulongo mayanja era omuyina. Boyfriend wo bw'abuusa omwala ne mudda ku kkubo ly'ettaka, ekkubo ly'ettaka litegeeza ka. Buli olwota ekkubo lya koolansi eriddugavu liba litegeeza Kabaka Bulamu. Okutambuza ensonga za Kabaka Bulamu oba okutambulira mu kkubo erya Kabaka Bulamu butereevu, ly'ekkubo lya koolansi. Buli olwota ekkubo ly'ettaka bakulaga ekitundu ky'obuzaale ekyeka. Bwe mutuuse ku kkubo ly'ettaka boyfriend akuwadde ki? Bwe mutuuse ku kkubo ly'ettaka boyfriend akutte mu nsawo n'aggyayo olupapula nga luliko siringi 906. 906 omwenda gw'abalangira, enkaaga y'abalangira. Omwenda gwa Kabaka Bulamu ne Kabaka Ndawula, ate era enkaaga
yabalangira yenkaaga. Okitegedde? Ze siringi 96. Bakubanja ki? Bakubanja okutambuza ensonga z'obulangira. Omukaaga kye kitundu kya Kabaka Ndawula. Abalangira nkaaga bali banywako omwenge. Kabaka Ndawula ne balangira banne be bakulaga enkaaga. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.